The newsroom, where untold story is revealed. Full figure mulalu nerinya full muliwulira era nze bino mbagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu. Sipiika Anita Among omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gwe atali musezi olaba otya omusezi? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the ghetto gladiator Bobi Wine, avuddemu omuwaasi n'ayanukula ebigambo byasaanya Muhyiddin byavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubanga ayogera. Kaakati nno leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi Bisekezi naye avuddeyo n'abaako ensonga z'ayogera ate ku bigambo byono. Full figure Nakanguhi Jennifer atabukidde Ssaanya n'amugamba saagala ommanyire era togezanga tokiddanga mu guno gube gwe mulundi gwo ogusembayo ate okwogera ku nze. Una mututte nno ate mu kooti era Ssaanya ssaawa yonna drone oba olyawo zimukima. Kusaba soko nzikirize enkwe video eno wamma ogimaleyo ate tuyongereyo obutereevu nnyo nnyini ddala. Full figure mulalu nerinya full muliwulira era nze bino mbagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu. Negaana ebikolwa bya full figure era ndabula ekiwala ekyo kifull figure. Simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana, simanyi lwaki ekinneesonyiwa. Nze siri mugoberezi w'NRM, ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange. Ekyo nkimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje. Nsazeewo nga ndaba nti mu butuufu sirina ngeri gye ngenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza obulimba. Ekyokubiri baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi. Ebintu ebyo mbisazaamu. Kyagulanyi mukyala w'amanyiddwa wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigenderero ekyokwagala omwonoona. Olunaku lw'eggulo Ssaanya Mujahideen oba Muhyiddin yavuddeyo yeewuniikiriza ensi bwe yazze mu mawulire n'ategeeza bulungi ng'ebigambo byonna bye yayogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe byali eby'obulimba era nga eno yali ddiiru nga gavumenti oba abo abakolera gavumenti nga bagimuwadde. Okusinziira ku bigambo bye agamba full figure mulalu era ye yamukozesa n'amukozesa ebintu eby'ekyalu nga bw'owulidde ebigambo bye ebyo. Era bw'ati bw'ayongeddeko n'alumba ne Speaker Anita Among. Speaker Anita Among omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gwe atali musezi olaba otya omusezi? Buli waatuuka awuza bisiyaga bitegoya kukkiriza babisiyaga. Sipiika Parliament Anita Among neyerusa gyeyeyerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Gwalika kate ebisiyaga ebitamuva mu kamwa bw'abavayo ne babikookera ku Kyagulanyi. So basalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi n'ekigenderero ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise. Nze sibbanga ku bululu bino mbyogedde ndi mu mayindi zange 5 nti olwaliro wenziruse ku basajja abo ababadde bampaledinga nga babadde tebaagala nveeyo nga buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa, buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa. Noonyeza Kyagulanyi bukyava mu kkobera abadde ambuzi. Wabula nsaba mukwano gwange Kyagulanyi emyaka gyonna gye mmaze mu kkomera teriyo kisinga kunnuma. Abantu abaali nnyambye tebanyambye. Kaakati ebyo nga mbitadde ku mabbali. Ssaanya ono ategeezezza nti buli kyakoze oba kyakola kibadde ku script era ng'afubye ekinene okunoonya Kyagulanyi amwetondere nga tamulabako. Ono nno agamba mbu ye yeetondera bannayuganda olw'okubanga abo abamujja mu kkomera bamukozesa ensobi okukkiriza emisango n'okwogera ebintu ebyapwa ebitali bituufu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, principal wa ekibiina kya Nuupu. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video soko gimpereka like bw'ogiwa like munywanyi oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ate ku lisekinoomu gy'asinzirira eyo. Gwatana subscribinga nate nkusaba otuwe subscription yo 2025. Kankuwa ebigambo bya Ssaanya Muhyiddin obirabe. Amanya gange yenze Kakooza Muhyiddin Ssaanya musaayi gwa Bobi aliyawuma olwaleero endagaano gye nayingira ne gavumenti
ngisazizaamu olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu n'ettanka z'amagye ze nakkiriza. So olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza, wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivvulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda munsonyiwe. Nkubira omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe. Abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigendererwa ky'okutuwa enguzi tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka. Kakati nno Honorable Rutamaguzi Semakula avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'alina omutima ogusonyiwa asonyiwe Isaanya Muhyiddin agende mu maaso n'okubeera nga addamu okumukkiriza okubeera nga alabikako ku kitebe oba n'okwegatta ku kibiina kya NUP kubanga ono baamukozesera yeetaaga rehab oba okubeera nga abudaabudibwa. Kyenza President Robert Kyagulanyi Saanya mumwanirize tocha gye bamuteekako ne banna abalala abakyali mu makomera nene nnyo yeetaaga mu rehabilitating bana ennyumba ze bamusuubiza anti uliriza kyenkugamba nze kyensooka okwebaza njagala kusooka okwebaza Saanya bana akabinja kano kajja kuvayo kakutiise mbululiwe wali oyogera ndibagira mbu tewali mulalu munaye kati bw'oyogedde amazima mukati batandise okusaba mubakuteekeko ekyuma kikukebere naye nze nsuubira nti abasaba ekyuma okikuteekako bwe bali badde basooka okukiteekako bakebere kubanga ndaba nti nabo kati batandise okuswala. Mwe bannayuganda mbasaba musome akatabo ke bayita The Dictators Naked. Musomu abamu temwagala kusoma muleka nnyo bugulupu musome akatabo bakayita The Dictators Naked. Gwe nkugayo gwe tosoma bitabo basooka ne bajja n'ebiboozibozi okusiba abaana bizinesi ya Kyagulanyi. Nitwagala nti nedda oba bizinesi ya Kyagulanyi mutaddeko bano n'abasigadde mu basumulule bizinesi ya Kyagulanyi esobole okugwa nga batandika okukoma wano ate Kyagulanyi kati yagira abaana bano ne tubagamba nti nedda bano abasajja ffe tubategeera. Ebigambo bya Rutamaguzi Semakula nga tubitadde awo. Kakati ye Nakangobi Jennifer Forofiga agambye siwa kuzanyirwako siwa kufuukibwa kyesiimula eri buli omu avaayo n'agenda maaso n'okubanga amumanyira nga bw'ayagala. Ono nalabudde Saanya n'amutegeeza nti manyiira Balamu naye nze ngenda kusiba. Namumitingira wano neno Bible ya Katonda njagala ekkomera liveeyo njagala nkuwe ba osi bonna. This is a Bible. Nze sikwata kitabo kya Katonda nga nimba nze ndi born again tewali nsomola kino njagala abe ya gavumenti nakola naye ndagala we nagendako mukomera nenjogera nekino kigambo nagenda ku kooti emaki newala amakomera nga manyimba ebinaavaamu ate tewali kyesibakoledde buli ofiisi ennene nje bataddemu kati ayogere misoni gye bamutumye nga sinnagyogera era ndabula abannuku okumwesembereza. Kakati waliwo omwami onono ye ababadde bamubuulira enjiri akyankalanye nabo nga babuulira ku bantu obutanywa mwenge ate nga bagibuulira basinziira kumpi n'ebbaala lye. Wuunayuzizzaamu Bayibuli ekitabo ekitukuvu ebikolwa nga bino tobivumirira ate era nnyo nnyini ddala. Kankuwe ne vidiyo eyo ogirabeko.
kakati era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yavudde n'agenda maaso n'okubeera nga ayita ku mukutu gwe n'ategeeza nti ebigambo by'essaanya byonna yabiwulidde n'ekyasinga okukkiririzaamu bwe budde ate era isaala terimba. Mu ngeri yamu ne Lopu Joel Ssenyonyi Bisekezi avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti obudde mbwataddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook nga bw'olaba post ye eyo. Bwe bityo bwe biri nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video gimpera like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro munywanyi ogugitambuza ate okutuuka ku buli ssekinnomu ate na subscribinga nkusaba otwe subscription y'omwaka guno 2025 tusinkane mu mboozi endala nga bwe zitambula ate tukomyewo nate okubeera nga tukuweereza 2025 twokya na lo tugenda kubanga tukuwa ensonga nga bwe zirina okutambula nzedde niye akuzikutuusaako akuume atakuumira mpeera ate tuddiŋŋane mu kamungu asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.